Kabata gonze mwana Kapilipiti nekolerera ekisooka hano tuliwo abaana bangi nina abaana bangi mwana bendabirira abaana bali 5 mu 5 nga banywa nga balya nga basoma nga balina n'okwebaka yalabirira bameka oyo kachima ya mwana nina obusungu bungi bulade kako Kabata mwana Kabata nenga lwaki mwana Kapilipiti oyine emyaka mwana n'emyaka 10 n'ebigambo bino byendi mu kwogera mwana ndi bigambo oyo mwana teri mulala nze temundabangako nga nkoze conference bweti mwana nga mpise bannamawulire omanya ekintu kintudde ku mutima ze mwana afanzi bange okutuukawo nenja nemba kubazirwayi mu mpita mu bugubi ngokubamu akafaanani nga ngeze ku stage nga nsanzeyo Kabata goza sookumpa mike nvuddeyo nnyo mwebale nnyo mwana okunsabira nemba ate nga nagenda mu US ate nzuyo ngenze mu Spain. God bless. Thank you so much mwenna mwana abansabidde neso ogende Spain neso bako byenkola ate biyamba ku kibiina ne biyamba ku ggwanga. Biki byokoze ebiyamba ku kibiina ne kuwanga byebiro muganda wange February tugende ebweru flaga ya Uganda eba waggulu naye enkoko erimu munda kyekitufuula nti tujiwanika mu bbanga ate ffe tetukwekereza mbu ate yano twogera kye tukakasa tugamba abantu we are from in Uganda. From Uganda and everyone who knows we are Ugandans, not so? Yeah man. Ebiroto byali byebyo. Ebiroto byange bigenda bituukirira era nebaza nnyo Mukama mwana kubanga ebintu bye nali ndaba ate nange mbituuseeko. Owuliranga otya abaana abali myaka gyo ne group eziri myaka gyo nga bo basitula nnyonyi ne bagenda mwene musigala eka soko kiddemu kikulemeredde soko kiddemu. Owuliranga otya abaana abali myaka gyo ne group ez'enjawulo eziri mu Uganda ez'amazina nga bo basitula ne bagenda okulya obulamu mwene musigala eka anti mwana kaba kaseera muganda wange akaseera kabwe kaba katuuka nga obulamu babuliire eyo mu ikoso nafu baffe tubuliire eno Jamai Panda yamani bogende bulayo yimba ozina okola kye kitufu ate ndi faama ze siri muddusi era kiba kintutte kukola ki kuyimba kuzina because group tulaba hypers bwegenda bogera ku group yegenza okuzina nanti ofuna chance noyimba muko oba bikomeyo chance njifuna omanyi lwaki nti bagamba hypers lwansonga baba tebayise Kapilipiti wano mu hypers mwana waliwo ebintu byanjawulo kati waliwo baboola waliwo apartment y'ababoola waliwo y'abadansa n'ey'abayimbi byanjawulo Bulaya apartment ebegenze eba y'abadansa department y'abadansa yaman bino ze kweraga mu bantu nti oyina YouTube gunzi ne bikopo ki nanti bangi boogera nnyo ebigambo ebimalamu amaanyi kati naffe tusazeewo nga babyogera tubibaddiza timulaba YouTube award gold ne mulaba ne silver ne mulaba n'ebikopo n'emidaali tubalaga nti bannange ffe temugenda tusobola mu mupiira gye tuli na award mpozi balagangako kwa award zange zempangudde si wano mu Uganda eri ebweru inda nazo zibanjulira muswamemu bino bikola kulumya groups endala ez'enjawulo ba competitor bo obo bikola kwera bino si bikola nti lwakuba nti kulaga benchallenging nabo bino mbiraga abo mwana obamanyi baheeta mwana obamanyi ndoza bo betegeera aba batogera aba mafuukule mwana ogambe bina abantu abatakwagaliza nabakugerera mafuukule bebani apo kati nganze Kapilipiti ndako ye muganda wange mbadde sinaba kweyanjula yamanya n'eddoboozi nze Kapilipiti omubaya mukoza Muhammad abangi mummanyi era muntegeera era nga mbalamusizaako mwenna bakutezi kamera ne mumbuuzaako big up on yourself ne bafanzi bange mwenna mwana from day one mwana abampagira mwe benninawo yebayirawo olunaku lwa leero
mwana mundaba nseka nendi munyivu mutima kunyiziza bo mwana omutata naweza myaka 18 nina ka video ke nalabya omwana eri omusajja oyo bamwitani kabuzi ani baina linnya amanitu Kabata oyo Kabata mwana yakoze video ze nga njogera kama fukule ne mwana yerabide struggle mwana nze je nayita ayinza okuba tagimanyi mwana nga njogera ko nze mwana Kapilipiti nga nakatandika mwana abantu bali tebanjagala banamawulire nga ne ba promoter ba mwana tebanjagala n'abayimbi abanene nga bakola kinene okulaba nti nzengwa nga bino ebyenjogera mwana muganda wange bano bannange bemulaba bano bonna bo bambeeredde ne wali waabo abatasobodde kujja sigenda balimba waliwo abatasobodde kujja bo bakimanya amazima mulo basikuba kweka bakolera bufube balabe nanzika eri wansi tugende ku point y'olubuusiza amaaso n'otubuzaabuza ani akwogerera amafuukule bani abakogerera amafuukule era biki bye boogera leero obusungu buliko oyo Kabata Kabata oyo omwana yanjogedde amafuukule mwana nalabye ka video kyemmanyi tyabadde kababadde bangi nenze gwe nalaye mu ka video kuba yayogedde mwana yanjogedde amafuukule nayogera ku bagadi bange bamukwatirako wa yezi ne moka ze mundaba nazema bega zimukwatirako wa ze Kapilipiti mwana bino ebintu byenkola sibijja mu government sibina munene wona wembijja ebintu bino mbyekolerera yena ali eyo ngagamba nti ebintu mbijja mu government osowanika omukono gonoga nti nze Kapilipiti nakulaba nga ogenda mu government nga muzeyi president akuwa kino na kino moza akuwa kino na kino abantu n'obagamba kubanze mwana Kapilipiti nekolerera ekisooka hano tuliwo abaana bangi nina abaana bangi mwana bendabirira abaana bali 5 nga banywa nga balya nga basoma nga balina n'okwebaka yalabirira bameka oyo kachema ya mwana nina obusungu bungi bulade kako Kabata mwana Kabata nenga lwaki mwana Kapilipiti oyine emyaka mwana ne myaka 10 n'ebigambo bino byendi mu kwogera mwana ndi bigambo oyo mwana teri mulala nze temundabangako nga nkoze conference bweti mwana nga mpise bannamawulire omanye ekintu kintudde ku mutima ze mwana afanzi bange okutuukawo nenja nemba kubazirwayi mu mpita mu bugubi ngokuba maka fanani nga ngeze ku stage nga nsanzeyo Kabata goza so kumpa mike yezine moka zayombe azine moka zizimusinga nokola emirimu muganda wange kuba ze mmotoka zitwala abana kusomero ne zibakomyawo ze Kapilipiti naba dansa sisobola tambula nga dansa bange tebaliekera ze zibatwala ku show bagadi bange bakola omulimu ate nina naipa soka academy ina academy yange yaga etambuze bibigera okukubo tuba tononye bulandi yaffe muganda wange tuba tujononye yebula ebyamulemo kola mbuto oya ebyamulemo kola mbuto feka tubikole ebyakulemo kola mbuto feka tubikole nanti wamanyira kwambala zigome sinotiribira boti noberanga abakazi muganda wange tosuubira ebyo nti byetugenda okukola 5 wange Kapilipiti mpulira obuvumu no density ojijja waggu omwana w'emyaka 10 okuddamu omusajja w'emyaka 4 kati ye yabadde alaba kinga nga abigamba nze omwana omuntu wakiti yansanze ne tubako wetumitingira n'abiŋŋamba oba oli awagezaako okuteeka mu kkubo oba agolola ensobi yeze yakola ng'omusajja omukulu ze yakola ng'omusajja omukulu kyogamba tasobola kujja wano kwa Hypers Management kyogamba eno mujjama ipanda wala nnyo nawe abeera ye abeerawa nanti gwali mu mumbuuzaako gwa munsibyemu nnyo olukala n'omunnemezaamu omusajja babanga ayogedde ku babawonsa boolina ng'ate obalina kibi kati wakyaba aboogerera muganda wange ebyamulemu okukola mu buto ffe tusazeewo tubikole kati mwana tolumwa ffe muganda wange tuyina emitwe tuyina obubuli twalemezaamu twasula ebigaali kyolina omumanya yayogedde kyo kyasinza okuluma mwana byonna byannumye lwa nsonga si yabikola sebo yagenze n'agamba bw'omukulu mbu 6 naye sebo teyamwogedde namwogera mbu 6 naye oba 6 plus biki nenjagala mubuuza 6 ngajja teyajjira gwe gwagamba nti oli wakabi yajjira nze Kapilipiti omubaaya teyajjira Gomesi maani gomesi boy gomesi
mwana sitegera butegeezi naye nga mwana sofa mwana tukolera bufuuli nze Kapilipiti nekyali kyasinza okunnuma yataddemu nnyo bato bange mwana bali bennyimba nabo abato abo mwana baleke basome kubanga abo mwana bo tebasasula kajja nze Kapilipiti nina abantu bangi mwana abantunuulidde yagambye essomera ku masomero ga kabi kankikunnyonnyole twalemye okwetuukira ne twogera kati kankikunnyonnyole bano bannange bagezeeko kikutuusaako ze ekinnemye okugenda amasomero agakabi sooka nze Kapilipiti bano bemulaba wano emabega waliwo n'abalala bali eri emabega ekitegedde abali emabega waliwo n'abali emabega Kapilipiti nze abalabirira ekyannema okugenda ku Twin Block School bampa basale naye ekyannema okugenda bali bajiwa omuntu omu Kapilipiti ng'ate nina abalala abantunuulidde awo emabega naye nga yo munyonyo parents empa ne bannange era nga tusasulako waafu ne tusobola okusoma kati g'osuubira nnyinza ogenda ku Twin Block nendekawo parents ng'esasulira ffe ffenna mbu lwakuba ssomero lya kabi yanni agamba eri gye tugenda tetusoma Feye tusoma I say I know English just I know English just I don't want to explain in the cameras not so yeah man ojoka ka video ke yakoze kano akakunyiziza wano muwulidde kokko nze gwade gwasose n'omuwulirako era neewunyisiza bannange nze bagenze ne bangamba Kabata ninga ninammwe kati ubata mbata bamugeza mugana naye ka video nga muntu mukulu yetume erinnya ly'abaana abato tukambala gomesa ina n'ekirevu muganda so yakoze nnyo naawe omumanyi yabadde andooseeko nze simumanyi erinnya lyange limunyumira nnyo baaba yandooseeko nenga mwana talina omumanya yalinnya eddala panvu guno mujiji muto baaba ndi mwana muto muwera stiwoning baddamu okwogera bugambo bw'obusemba nga tugenda ku mukulu oli waddamu okulemezaamu kiki kyozaako ku bino byamugambye tagenda kuddamu kunnemezaamu obalaba abasajja bali awo emabega balina obusungu okumanya balina obusungu obeneza obeneza likuyalimino 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 ndio ndio ngeri nejeri olese ligendo kolya Kabata kati muganda wange agomaje mapya nati yagambye bo Kapilipiti yawana ne bodyguard waliwo abatona abo bola balanga bakola n'ekirabo misana na kiro kati wala nazugwira mu gujja kuba gumusunye yaman